Honorable Francis Zaake nga mubaka w'Emityana Municipality Ekikonde w'ekitibwa Kinyose mu Parliament era essaawa eno etwogerera embeera ye mbi nnyo nnyini ddala era nga nja kutuusaako bivudde ku ki eno y'ensonga bwe bayingidde Parliament Honorable Francis Zaake n'atandika okwemulugunya n'abagamba bannange yadde tutudde waliwo ali emabegaawo ng'alina emmundu kambikuwe. One of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker, let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why do you send me there? Listen, Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is a sergeant at arms. This is a sergeant at arms. Sergeant at arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms, has checked, and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members, byonna nga bw'obirabyawo era nga bw'obiwulidde nga Honorable Speaker ne mukulu Honorable Francis ng'ayogera ekiddiridde ye mukulu muzeeyi Moses Ali yetegeddeko mbu yafuntudde omukulu Honorable nga wolabye ne mukatambi yakubye Honorable Francis Zaake ebikonde. Jjukira oli trained army oyo mukulu yadde muzeeyi. Jjukira musajja waatu Francis Zaake civilian amukubye era essaawa eno wetwogerera embeera mwali si nnungi addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Jjukira ebikonde bino bamikuba biba era bidda mu biri bye baali bamukubyeko oba mujjukira General Katumba Wamala yamukuba emizibu kakati n'ono amwongeddemu tulagawa naye nga bo beemupi beewera. Kale engeri gye bagoye bannamawulire kakati tubyeyogerera ng'opposition nga tukulembeddwa leader of opposition
honorable Nalimo oli bulungi omabina bamuwubyewubyemu abasirikale naye basanze weiti eyo nga tomala gakwata mutwala nga alina okuba nga aweraaweraabadde bawamba buli gwe basanze naye tebakosezza kakati tufulumye tuboyikotinze leader of opposition amaze okulangirira tufuluma parliament tesobola kugenda mu maaso nga ababaka bali mu ddwaliro abala bawambe nga twetondwa abasirikale bakubiddwa abantu b'emusiro bakubye matovu nga ndaba bwendi ate onona ono yazemu ne mabambi ekigero kiraba tegenda kutuba mu ngalo nga tutunula mutuwagire twongere essaala kubanga abantu basirise empisa nga mulaba. We need your support and prayers. So leader of opposition nga tukulembedde agambe tasobola kugenda mu maaso opposition tesobola kugenda mu maaso nga tudde mu parliament nga babaka abamu bakubiddwa bali mu malwaliro. Parliament efuuse crime scene. Abalala abazire babawamba tabawamba ba SFC etala bazijja ko bazizaako ba intruders abalinde mundu abalina biki. So tuboyikotinze era katugenda mu press conference wansi nga wowulira bemupizi obogera batuse n'obudde ne bagoba bannamawulire amasanyalaze ne bagajjako bagambye nti munnange yadde babagobye abSFC bagiwambye kakati batuta abantu baffe bagyeko amataala tuli mu nzikiza bakuyola buyozi kubagala go bayola kusokera ddala bakubye honorable Zaake Francis Engumi tetumanyi oba anaawona kubanga wetwogerera ambulance emuddusiza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi munda wano bayoola buli sekendi bagyeko amatala tuli mu nzikiza tulinga basezi ati bagazizaako olwokuba bamaze okutwala naye ffenna balina tuyoola tumalamu bumazi tetugenda kukuliza abasajja bano tuli bakulemerako bakwata abakazi tuli bakulemerako nsonga eno Museveni oswadde nnyo balese bakifeesi ne babayingiza mu palamenti bakuba buli muntu yenna yenna gwe basanze bayoola buyozi bakifeesi bennyini abe ku street zetwali tulabyeeko ekyo kye tuyita castrating eggwanga oba okulira awa Museveni alaaye eggwanga olunaku olwaleero mu bye mulaba emwanyi nno gye twazze okulwanyirira kirabikira lwatu nti akagendere k'okugisaanyawo n'okugibba ku bannansi mwali Museveni ne gavumenti ye bagidde mu giya yakozesa amagye palamenti yonna obedde ejjudde SFC bakuba buli gwe basanze bayoola buli gwe basanze bannamawulire babagobyewo tewakyaliwo munnamawulire n'ogwo bonna babasibidde wabweru kakati bebakayoola nabo twagala okubasabira nga tugenda oyigga gye baba tuteeko ne tumanyi bwe bafulumya bamutwalawa so tuli mu kaseera kakazigizigi mu palamenti olunaku olwaleero kazigizigi naye bannaffe basinga batutte ku kifuba abamu babambudde okugeza Aisha lwatamensioninga naku mensioninga bamututte bamwambudde kyannaku nnyo kitalo nnyo kawalya bino bya biswaza mwami Museveni oswadde n'abasajja bo embeera abantu gye bafuna omubaka wa palamenti ojjota n'omujja mu kulinale n'omutwala ng'olinga atwala omubiri w'enkoko kibi nnyo naye bannayuganda ensonga zino gye bagamba nti nammwe muveeyo mulage obutali bumata bwenjogerera ababaka abasukka mu 12 bakwatiddwa nga babakwatanga babbi bankoko tubasaba mulage obutali bumativu ku nsonga eyo kino ekikoleddwa kiraga the highest level of impunity naye bannayuganda temulina kukkiriza bino biswaza emisimu gyensigaza akati awo musomesa obadde ogamba ki tuli mu palamenti naye kaseera kakazigizigi abasajja bayoola omuku omwo mutulabeko nga tebannatusaanyaawo abasajja bazze ne bakola buli kintu kya busiru bakutte buli muntu bakutte abakazi baleese obusajja bw'SFC tebuli mu uniform n'abakazi abatemu naye bino byonna gavumenti eyongera kuswala buswaze na kuweebuuka bamadafaka kakati musomesa obadde ogamba ono Museveni akuna amatabala bikangako okuna makusise tosobola kukwata baana bakatta basatu essaawa eno ababaka ba palamenti
we twogerera kati abale we okuyamba bantu mwe muli babi nnyo mukubi ababaka olw'emmwanyi Museveni buli kimu okitutte n'emmwanyi zaffe zitwale tetugenda kukkiriza leero naawe genda naffe mutugube bakomyewo abantu baffe ate babadde babatwala nga batinikajika amabeere batukutte kuta amabeere nga batwala abakyala bannaffe batukomerezewo abantu baffe oleeta otya abasajja bayoleyole abakyala basitudde obuzito abasajja basitudde obuzito bali mu t-shirt bubakutte bati gavumenti ensimbi z'omusolo bazikozesa kutraininga abantu ku mwanyi Museveni gye yasangawo agenda girekawo agenda kuva akagirekewo ate tugenda mulwanyisa paka kukomere tetugenda kukkiriza nolwo gye byatandikidde Honorable Zaake yalabye ow'emmundu okulezinga mata ey'emmundu okuva ku kazindalo okutuuka ku ntebe ne basooka bamulabira eŋŋuumi ne basooka bamukuba tugenza okudduka omutaasa ng'ali bubi era agendedde ku macupa mu ambulance tetumanyi oba anawona tumusabire ebyo biri mu palamenti munda ya Uganda nga ne sipiika atudde wali ne bakuba omubaka wa palamenti ne bamuteeka okutuuka okumutta ekidiridde ate sipiika akomyewo obukomi ate kususpendinga kugamba nti agoba ate ababaka ba palamenti ate nga babaka babadde badibeti nga bazze okuteesa tuli awo jjukira mu ntandikwa leader of opposition gye bajja raisinze ensonga nti sipiika yalibadde excusinga kubanga ebiwawe ebigambo byayogera ebikyaliko ebibuuzo byayetaaga okuttaanya we tudiridde tugenza okutandika ogamba nti tugenda ku nsonga endala ate olwo ngumi kati wetwogera SFC palamenti yesaliddwako enzikiza yo tuyiya buyiya tuli wano light egende komawo kati bataddeeko obutaalataala naye nga tubadde mu nzikiza kimugunyu ne bajja abasajja bakanyama batutte Hajati Aisha Kabanda ne bamulaga obwereere ne Shamini nga bamuwalabula kino tukivumirira engoye ne bazitunuza waggulu ebitundu bye ne babitunuza mu bbanga kagamba embeera yeewuunyisa eri wano bannange bwe bamukutte balino lyeggwanga oba eno ye palamenti gye tulimu we are heading gye tugenda simanyi Katonda tusaasire eno palamenti so mbalaga ekiri munda mu palamenti amatagula gakaddako bamaze okuyola bebayodde abasajja be SFC bawambye palamenti bwe twogerera olwebona kimuli gwoba gwayogerere wa information yogamba nze ndowooza bino abantu bano bye bakola si bya bantu bange ensonga y'omwani ereese obuzibu essaawa eno wenjogera amawulire mangi nnyo agoge naye kansooke nkuwekuba MPs ebigambo byabwe ebibavaamu ffe tumanyi ngu etteeka lino livewa President Museveni yasooka ng'ayagala kutwala emwanyi kugiwa peneti ne bigaana kati n'asooka n'amubuzaabuzaawo n'amuwa contract z'amakubo ezaki n'amuwa eddwaliro omukyala yaligaana n'aligaanira ddala naye ayagala kintu kimu ayagala omwanyi ffe twagala nawe awulira eddoboozi ddala maybe tanaba kuwulira ng'abantu boogera awulira ebyawansi ebyababaka wano ne bagenda mu kokasi ne bamumasa this time round pressure eri ku ground twagala kumubuulirira nkimanyi nti ayinza kubanga atutwala asooka kutulambuza ente biki ng'ayagala alage abagenda mu kokasi ngu an alternative to coffee nedda abawansi ente tebazaagala bo baagala ki baagala mwanyi gwe bamanyiridde nze mbadde nga si atendinga kokasi obudde obusinga obungi naye olwaleero nzize bankebere covid oba nina covid oba sirina ngenda mu kokasi eyo awulire eddoboozi ly'abantu ayagala abannayuganda basigaze eki bamubuulidde bagamba leka omwanyi gwaffe abantu literally bakusisinkana ng'omubaka bali kumpi kutandika kubakube n'ebikonde banyiivu nnyo balowooza ngu ffe tetubuulirira Museveni tetumubuulira we've told him
We've told him and he's not listening. Let's go and do what we call a final show with him in Kisozo where he has called us. Ebintu ebirimu Katonda ebirimu eddiini, sometimes they confuse because awobo okute psychology y'abantu. Mwalaba ekyaba ekanungu, ekanungu where thousands, hundreds and hundreds of people were killed. Kati ewaffe ndowooza y'eddiini, nange abadde abakiikirira abantu abo mbadde nga sinaba kugiwulirako, mbadde nga sigiwulirangako n'okugiwulirako. Waliwo omulala kumpi n'ew'obusobozi nawe yatandiseeko eddiini, bamumpadde ku WhatsApp. Nsuubira waliwo nawe ekyagenda naye abo bayeetemye abayese mbadde nga sinaba kubawulira bati kyabusaasi nnyo. Obalabye baba kugamba nti olutalo kutaasa mwanyi lukyaliko kagwake keetoonye oba SFC kola ki? Bo bagamba nti bajja kulemerako paka nga bataasiza omwanyi. Wayakakati wetwogerera embeera y'omubaka Francis Zaake bacha muddusiza mu ddwaliro era tujja kuba nga tukuwa update nga bwe biri weebiti we biyimiridde. byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo amawulire agakagwawo. Mbu SFC esazeeko amaka ga Honorable Joel Ssenyonyi era mbu eri buli kimu mbu ekitandinga upside down. Wotwogera amaka ndowooza nga kwotadde ne ofiisi bagambye nti buli kimu eri mu kibanga ekitandinga upside down yemanyi oba enoonya ki naye nga byonna lunaku olwaleero tujja kuba nga tugakuwa mu bujjuvu. Kasavu kanyama byo bingi nnyo tosobola yadde akatikitiki. Ate emboozi eyasoose mu mboozi eyasoose nabaleetedde emboozi ne mbagamba nti Gloria Bugi akwatiddwa era indeed kikakasiddwa akwatiddwa era ensonga yino kangabawe mu omukyala gwe bayita Gloria Bugi oba oluusi yeyita Gloria Businje ali mikono gyaffe twamugombyemu obwala. Lwaki? Ku kigambibwa nti yakozesa bubi mutimbagano oba computer misuse mu lufuutifuuti. Waliwo amateeka aga computer misuse oba okukozesa bubi omutimbagano. Abantu abamu tebabimanyi, balowooza nti oyinza okukola kintu kyonna kyoyagala ku mutimbagano, ku TikTok, okuvuma abantu. Oyinza okubeera mu bukunya n'oteeka ku ki mu mutimbagano byoyagala, naye ebyo obeera omenya amateeka. Amateeka weegali, maddala abantu abasinga bakozesa bubi TikTok. Naye mukyala Gloria ekyamukwasiza ndowooza mabegaka omwamulaba yakwata obutambi ng'ali bukunya n'atandika okusaasanya. Eyo kibeera kimenya amateeka. Kati yagamba si yasaasanya naye nti ebyo ebyo kyo kiba kityawo. Tujja kukola okunoonyereza abakugu baffe gye bali bagenda kukola kubanga bamanyi ekyokukola. Bajja kukola okunoonyereza bakakase kiki kyeki ye yasaasanya ye yakwata yakola ki wadde wakwata naye toteeka okukwata ebintu byaki ebyobusweku. Kati singa eyo naye bibeera bimenya amateeka. Singa kizuulibwa nti si ye yakwata, okunoonyereza kwaffe ejja kulaga ani yabikola naffe tujja munoonya tumukwate. Kati ye ali luddawo essaawa eyo? Ali kumpi namwawo ku Jinja Road Police. Kati ate singa
omuntu asangibwa nga akasaasanya akatambi akaweerezaako ku munne awo waliwo omusango ogambye zo singa omuntu akwata akatambi ako ng'aka Gloria Bugi n'akasindikirako ku munne nti labayo aba n'omusango ono akasindise aba n'omusango ekyo kibeera distribution okusaasanya kati omuntu alabe affe nako yekkaawo kwegamba musango sebo ngutegedde badde njalategeeza bali nti buli akafunye affe nako bufi yekka sibaki kwegamba buli akafunye tasaasaanya kye mbadde mbakubiriza oba obifunye tobisaasanya bisigaze naye kasi obusaasanya naye ebibeera ki omusango n'ogamba toweereza oli kati nga tukusiibula ssebo oba omenya amateeka kati ani avunaana Gloria Bugi Abitex oba state anti kati Abitex yatutuukiriranga yemulugunya naye kati gavumenti emaze okukola ki okakasa emisango gya gavumenti kati ebeera state versus Gloria Bugi nga Abitex alinga witness ali mujulizi tutamuyita buyisi nga mujulizi kati ye yaliyo nga bakakwata nga bakwata ki akatambi yaliwo nga mujulizi yalaba akatambi gwe tewakalaba bannange akabuuzo kankalubidde mukama wange mbadde nsaba oba wakalaba nawe tujja tuyambako okujulizi wabula nvaako mukama wange waliwo abantu abamu bakalaba kati buli yakalaba ali mu musango buli yakalaba ali mu kattu si omusango okubeera mujulizi tegamba nti olina omusango oba naawe walaba nti kyeyakola tekisaanira kale ssebo oba wabiraba nti kyeyakola tekisaanira yawemula abantu yawemula abakyala awo naawe oyinza okujja notugamba nti munange nange nakalaba neneesitala omujulizi waki wa gavumenti kale ssebo tweyanziza nnyo ate tusaba mujje totya okubeera mujulizi tekiraga nti wakoze omusango kale okiwulira kati kujinyira odi bw'ava agenda mu kooti wa abakola okunoonyereza bamanyi kyokola kale ssebo wajatubulira kale ssebo tweyanziza abadde Patrick Onyango omumyuka wa mwogezi abasaasanya namwe akatambi bagenda batwala era katuwummulemu n'olw'ensonga eyo kasita otegedde naawe ndaba bakutwala wakalaba waŋŋamba ojjukirewamawummula byebyo munnaffe naye ng'oli ku NCK TV era nkugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo